Okay, nkuwaniriza nenkobaze kubanga otugaseko wonako olwaliro gisinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nammwe abali ebweru wa Uganda abali ku mikutu gyaffe egitali gimu ate nga nammwe abali ku Facebook abali ku YouTube n'abali ku social media app nyongera okubabuuzaako n'embebaza okubanga mutugaseko olwaliro lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa mukaaga omwaka 2020 bingi ebiri mu nsi mwe tuwangalira mu ggwanga erya Uganda ngenza okujja nga abantu abakazuulwa n'ekirwadde ekya COVID-19 bali mu bukadde 9,220 abakazuulwa n'ekirwadde ekya COVID-19 mu nsi yonna. Ngenza okujja era nga America yekyali waggulu n'ekirwadde ekya COVID-19 bali mu bukadde 10 bali mu bukadde 2,9 ate nga abakafa ekirwadde bali mu 12,9. Tugenza okujja ku mpewo nga America beggudde wakati mu bantu abangi abafa wakati mu bantu abangi abalwala era abantu bangi abawona awo wenyine America weyeggulidde emirimu gizeemu okubanga gikwaza amawanga ag'enjawulo beggudde amawanga aga Bulaaya geggudde bagamba nti enough is enough. Babadde abakulembeze b'amawanga agasinga okuli n'eggwanga erya Brazil Jair Bolsonaro yagamba nti sike kaseera okubanga baggala eggwanga ow'eggwanga erya Tanzania yagamba sike kaseera okubanga baggala eggwanga. Abakulembeze b'amawanga agasinga bagamba nti tebagenda kukkiriza kufiirwa abantu kulwaza abantu n'ebyenfuna bidobonkane tayimu etuuke nga beetaaga ensimbi ez'okujjanjaba abalwadde nga tebalina wadde ekikumi mu ggwanika kubanga tebakyakola. Badde neetegereza olunaku olw'eggulo ekitongole kibuuza ky'omusolo mu ggwanga erya Uganda ki Uganda Revenue Authority kyavuddeyo ne kigamba nti mu mwezi ogwokuna ensimbi ze baali basuubira okuŋŋaanya bafiiriddwa obuwumbi bw'eza Uganda 300 billion Uganda shillings ezafudde mu mwezi ogumu okusinziira ku ezo ze baali basuubira okubanga bakuŋŋaanya 300 billion Uganda shillings. Uganda Revenue Authority tujjidde mu kaseera ng'ebisoomooza bingi ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayogedde olunaku olw'eggulo bannayuganda bingi bye babadde basuubira naye ekigambo ekyangu ekyokukozesa nti kye baafunye it wasn't a positive, it was a negative to what they expected from the President of the Republic of Uganda okusinziira ku situation ne condition bannayuganda gye bawangaaliramu. Si bigambo byange bye bigambo ebiva mu bannayuganda abakungu bannaddiini abasawo abamu abasomesa abalamuzi abakungu mu gavumenti ababaka ba parliament governor bank enkulu y'eggwanga yavaayo n'alabula nti lockdown okugyongezaayo kyongera kunnyika byanfuna bya ggwanga erya Uganda. Tugenda tandikirawo olwaliro tugenda kukomawa ngenda kukwoleka eggwanga erya Uganda bwe liyimiridde nga twekenneenya ebigambo eby'omukulembeze eggwanga ebyayogeddwa eggulo. Bannayuganda babyogerako ki? Mawanga ag'ebweru agakulaakulanye agaliko we gatuuse mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 era galumbiddwa nnyo ekirwadde ekya COVID-19 gakoze gatya okubanga gava mu mbeera gye galimu ne bagamba nti wadde nga abantu balwala wadde nga abantu bafa tulina okubanga tuggulawo amawanga gaffe. Kati nnyo kankusomereko kati nga sinagenda ku birala byonna. Ensi yonna ku lwaliro w'enjogerera yakazuula abalwadde aba COVID-19 obukadde 9,28,531. Eyo nsi yonna. Abantu abakafa mu nsi yonna bali 47,776 abakafa. Abakawona bali obukadde 8,996,871 abakawona. Bewandiise ba active cases ng'ogyeko abafudde n'ojjako n'abawonye n'obaawula ku bali total case
omuwendo omujivu ogw'abakazuulwa. Kati bano abasigala nga bakyejjanjaba zibayita active cases. Active cases tulina obukadde 3 n'emitwalo 81 mu 1956. Eggwanga erisinga abalwadde abangi nakigambye ly'eggwanga erya America. America ku lwaleero yakazuula abalwadde aba COVID-19 obukadde 2,41 mu 367. America olwaleero lwokka, wuliriza wano n'obwegendereza, America olwaleero lwokka njagala muwulize n'obwegendereza. Programu y'olwaleero igenda kubeera ya njawulo, bagenda giyita kizibula maaso. Wandibadde otegeeza ku muno nti programu ey'ensonga ey'omusunsuzi etuuse ku Salt TV eya buli Monday paka Lwakuna ssaawa 5 paka ssaawa 6. America gye twogerako, eggwanga erisinga mu nsi yonna, lyakazuula abalwadde aba COVID-19 obukadde 2,41 mu 367. Oli wa ddembe okuwandiika. Olunaku olwaleero lwokka, only today, America ezudde abalwadde aba COVID-19 23,214. Mpuliriza, America olwaleero lwokka ezudde abalwadde aba COVID-19 23,214. 23,013 mu lunaku olwo. Naye eggwanga erizudde abantu bano ligguddewo oba lyeggula dda. America olwaleero efiisizza abantu 656. Olwaleero yakafiisa omugatta abantu 12,366 ekibayamba okweggula n'okukakkanya obukwakulizo obwassibwawo n'endooliito. Kyekyokuba nti omuwendo gw'abawona bagwa respect. Eggwanga lina bwe liba nga lirwaza bangi, nga lifiisa bangi, kyokka nga liwonya bangi, balina eddembe okuggula. Amawanga gwe kigagamba. America yakawonya abantu akakadde 1,628. Akakadde 1,628. Eyo America nga bakulaga nti active cases, omuwendo gw'abalwadde abakyali mu malwaliro mu ggwanga erya America bali akakadde 1,000 akakadde 1. Kakati atankubira essimu essaawa eno, oyagala kumanya nti ndi kumpewo live? Tuyambe. Active cases ez'eggwanga erya America bali akakadde 1,28,273. Active cases nga bakulaga nti wadde nga balina akakadde akalambamu 20,000 tekigenda bagaana kubanga baggulawo. Nga bw'otunuulira ewantu awo, eyo America yesooka. Eggwanga erya Brazil lyakazuula abalwadde aba COVID-19 akakadde kalamba n'11,700 mu 403. Olwaleero lwokka eggwanga erya Brazil lizudde abantu 682 aba COVID-19. Olwaleero Brazil yakafiisa abantu 5,152. Mu ssaawa ng'emu emabega efiisizza abantu 95. Brazil yakawonya abantu 59,400 mu 1,004. Erina active cases z'abantu 47,047 mu 1,824. Eyo Brazil yambuka ku ggwanga erya Russia erikwata ekyokusatu n'abalwadde abangi abakazuulwa. Ago gonna amawanga g'enkuwa gagguddewo oba gaggulawo. Eggwanga erya Russia lyakazuula abalwadde 59,900 mu 705. Olwaleero lirwazizza abantu 7,426. Lyakafiisa abantu 8,359. Abakawona bali 36,015. Bali 36,000 nga bakulaga nti 23,417 be bakyali abalwadde
genda ku ggwanga ojja kunyamba ogende ku ggwanga erya Buyindi. Eggwanga erya Buyindi ku lwaleero bakulaga nti wetwogerera lyakazuula abalwadde aba COVID-19 emitwalo 45,662. Olwaleero e Buyindi bazudde abalwadde omutwalo gumu. Buyindi bazudde abalwadde omutwalo gumu mu 6,5,612 eyo Buyindi. Yambusa mpola Kigozi ontuusize ku ggwanga erya Uganda liri mawanga 103 eyo. Yambusa mpola liri mawanga 103 eyo. Ago gwe namanga getuyitako agasinga gagguddewo. Kiriza kati ne ku ggwanga erya Kata kati ni nyaawo. Eggwanga erya Kata lyakazuula abalwadde 89,159. Olwaleero eggwanga erya Kata lizudde abantu 1,176. Tugenda kufuna omu ku bakulu okuva mu ggwanga erya Kata ng'agamba nti mu ggwanga lyabwe lockdown teyakola kiri awo. Kati nyambusiza Kiriza katini soko deko wansi odduka nnyo. Kirira wansi njagala South Sudan damo kirira eri waggulu awo. Wow, webale nnyo. South Sudan bino ebyuma bye tukozesa tufaayo ogenda kulaba buli nsonga bye tukuwa bye biriwo ku lwaleero. South Sudan yakazuula abalwadde 1,916. South Sudan 1,916 yakafiisa 35. Ompulira bulungi? Abaakawona bali 19. Abakyali ku malwaliro mu bitanda bali 169 nga tonnakkirira wansi. Soko nyambusize mpola ntwale ku ggwanga erya South Africa gye tuvudde waggulu. Topapa tukyalina essaawa namba kyenkana. Ntwala ku ggwanga erya South Africa. South Africa. Kenya eryetya ddako ku Kenya wansaawo. Kenya yiyo. Kenya ku muliraano bakazuula abalwadde 4,952. Olwaleero eggwanga erya Kenya lizudde abalwadde 15,500. Bakafiisa abantu e Kenya 28. Olwaleero bafiisizza 3. Kenya bakawonya 1,782. Mu ggwanga erya Kenya abakyali ku bitanda bali 3,042. Bw'ova ku ggwanga erya Kenya tunuulire eggwanga erya Tanzania. Nga tunagenda ku Tanzania sooka otunuulire DR Congo eri waggulu. Yakazuula 6,207. Yakafiisa 135. Leero ezudde 103. Tunuulire eggwanga erya Senegal liri waggulu awo. Lyakazuula 6,304. Leero lizudde abalwadde abapya 64. Lyakafiisa 89. Olwaleero lifiisizza 3. Yambuka ggulu n'eggwanga erya South Africa. Todduka nnyo. Sudan ye eri mu 8. Morocco eri mu 1,000 mulamba. South Korea, Serbia. Muli baddemba okungamba nti iyo tugiyiseeko mawanga mangi. Yiyo South Africa. Kirirao. South Africa ogiraba. Oh my God. Oh my God. Ekirwadde gye kyatandikira mu ggwanga erya China. Bali mu kifo kyabirimu omu. South Africa eno Saudi Arabia. Njagala South Africa. Mbadde sikikiriza kubanga eri awo. Katini nnyo. Kirira wansi bw'ogiraba ogiwa abantu. Nange kankebere wano South Africa watuufu. 8. Wonderful. Kyekyo kyennyini kyembanirabe. South Africa yabanga eri ku namba 18. Yakazuula abantu 16,118. South Africa yakazuula abantu 16,118. Olwaleero eggwanga erya South Africa lizudde abalwadde 4,518. South Africa olwaleero lwokka
efiisi z'abantu 111 erwaziza efiisi za 111 omugate yakafiisa abantu 2,112 kakati kiriro ndage eggwanga erya Uganda wansi eno mu 1,000 ndage eggwanga erya Uganda okay. Njagala tukube ekifaananyi mu bintu bino nti bannayuganda nga tukyekubagiza nogamba tuli bubi nnyo Uganda tugenda kufa lwaki mutiisa abantu lwaki tumalamu abantu essuubi nti we are somewhere Uganda ku lwaleero bw'oba ng'ogitunuulidde just imagine Lusanvu 97 Uganda be yakazuula Lusanvu 97 be balwadde Uganda be yakazuula tennafiisa n'omu Uganda yakawunya 699 ekyayina abalwadde ku bitanda 98 ompulira bulungi 98 kati bwe banga ekyayina 98 yambuka 98 eyina Lusanvu 97 kati yanguka agolo ku ggwanga erya America erisookera ddala ewasembera ddala njagala tukwate omuwendo gw'abalwadde ba America abakyali ku ndiri tugugabanye mu gwa Uganda abakyali ku ndiri tubaze America ekubisa mirundi emeka mu Uganda kwata calculator nze njagala nnyo program obutakuvuga nga tolaba gye nkutwala njagala program njikole naawe eggwanga erya America abakyali ku ndiri kitegeeza active cases gibambusize bagirabe bulungi active cases ekulaga nti America ekyalina active cases akakadde kamu n'emitwalo 28 mu 12,306 abantu bano bwebagabanyamu Uganda bekyalina bakyali ku ndiri 98 kitegeeza nti America abalwadde bayo abakyali ku ndiri bakubisa mu balwadde ba Uganda abakyali ku ndiri abalwadde ba America abakyali ku ndiri bakubisa mu balwadde ba Uganda abakyali ku ndiri emirundi omutwalo gumu mu 3,884 Saabasinga okufuna omuwendo gwa America abakyali abalwadde okubisa Uganda beeyina n'obakubisamu emirundi omutwalo gumu mu 3,884 abakyali ku ndiri kakati ng'ovudde ku bakyali ku ndiri America yakalwaza abantu bameka yakalwaza obukadde 2 n'emitwalo 41 mu 1,637 Uganda yakalwaza Lusanvu 97 okufuna abalwadde ba America beyakazuula bukyanga ekirwadde kino kibalukawo okubisa abalwadde ba Uganda beyina Lusanvu mu 97 n'obakubisamu emirundi 3,325 n'obutundu obugwamu eryo ggwanga lyeggudde bino byenkulaga ku lwaleero ambasada Tony nabadde njogera naye y'omu ku bayimbi ate nga mwagalako kintu kimu nti muyimbi omugezi talinga muyimbi omuwumba tuutu omuyimbi omuwumba tuutu yatunuulira buli luyimba lwagenda okukola nga gitunuulidde nga business yensonga lwaki abayimbi bangi obasanga nga baavu okuyimba si mulimo era bw'ogufuula omulimu ogenda kukwavuwaza akasente k'ofunye mu kuyimba baakowookasa zikolere vidiyo baakowookasa nti nga tonnakola luyimba lulala lwonna oyina woolya ambasada tonaasuubula mu ggwanga erya China n'aleeta engoye n'asuubuza abalala n'addayo ku lwaliro y'omu ku bamaze wano emyaka n'emyaka nga gy'asuubula mu ggwanga erya China baggula dda baggula naye nga wano waava ogende China gye baggula bo bakyaggadde kakati y'omu ku bali mu kubonaabona si lwakuba nti si muyeeya naye lwakuba nti waliwo omuziziko ogukyaliwo bannayuganda babadde basuubira kyeggulo bannayuganda ebirowoozo byabadde ku bintu nga 5-6 byabadde ku airport okuggula okuzza bannayuganda bali mu mawanga ag'ebweru
kirungi nti olwaliro waliwo abaleeteddwa abasoba 30 nga bavudde mu ggwanga lya South Sudan. Kati tusabe nti omulimu gutandise ogw'okubaleeta ogw'okubakomyawo nga batunulidde okugula ebisaawe. Issue endala babadde batunulidde okugula zaakedi abantu bakole nga balungamizidde okusinga abali ku nguudo. Issue endala babadde batunulidde okugula amasinzizo, emizikiti, amakanisa, z'ekereziya, zisinagoga nga batunulidde okubanga bazigula abantu baddemu beegayirira omutonzi. Babadde batunulidde okugula abasaluuni, babadde batunulidde bino ebya sawuna bya majenjeeke byokwekoza bangi abatagendanga mu sawuna naye balamu, nga batunulidde okugula ababodaboda naye on conditions nti owaakeedi omugudde n'omugamba nti edduuka eribaddemu abantu 10 musigalemu abantu 2 nga they are saying nti beetegefu okubigondera, nga owa saluuni omugudde n'omugamba nti ku kino ne kino ne kino tugobye simanya facial bye bascrubbing nga tubigobye, sala busazi enviiri osooka we sanitizing naye omusanitizing bw'omala okusala enviiri kola kino, nga beetegefu n'okugula buno bumasiki bwe bassaako ne bakambala ne bwekati ne kabikka. Ebyo byonna nga beetegefu okubikola ki? Okubikola. Ng'abamasinzizo bagamba nti abakkiriza bennyini beeteefuteefu okwegulira sanitizer. Ate nga n'amasinzizo they have that capacity amasinzizo okugulira abakkiriza sanitizer, okubagulira sabbuuni n'amazzi, okugula thermometer guns, okubakebera nga bayingira n'okukola social distance. Ebyo nga beetegefu okubikola. All those byayimiridde. N'ababodaboda bwe batyo nga n'abobutala obwamubuulo bambi nabo babadde baga nti oba oliawo ku luno banaakola ki? Banaatugulawo. Olwaliro mbadde ndaba omukulu omusumba Lozias Bugingo naye mwewunyizaako ekintu kimu era ekinkutteko. We need such kind of people. N'agamba nti amasinzizo ne bandisoose ne bagaggala. Akulaga nti si kweyagaliza ne bwe bandisoose ne baggala amasinzizo naye ne baggula emirimu omwana wa Uganda mwasobola okuggyako okuli aleme kufa. Singa abadde mweyagalize yandigambye mugula amasinzizo tuddemu tusabise tukole ki, naye agambye nti amasinzizo bwe baba nga balaba nti fine kyetaaga okusooka ogaggala it's okay, naye baggulire omwana w'omuntu wajjaako okuli aleme kufiira mu nnyumba. Kubanga nze sijja kukkiriza baggulewo amasinzizo ng'emirimu emirala gikyali miggale. Lwaki? Togenda kusinza na muntu ng'enjoka zimunyola ng'enjala emuluma, agenda kubanga ajja mu kyaki nga gamusumba tufumbire ng'obuugi nga tebazze kusinza Katonda nga bazze kunywa buugi. Naga nti mugule emirimu kinkutteko nnyo. Njagala tufune ebigambo by'omusumba Lozias Bugingo naye nga tetunnabifuna nze siggwamu ssuubi. Nnyumirwa nnyo abantu abeeyambisiza lockdown eno okubaako ne kye bakola. Ng'omuntu alina obukadde 2 obukadde 3 n'emitwalo ku akawunti ye atandise okusitula ennyumba eyali yamulemerera edda, atandise okuwulira nti omuzigo gwokya, ng'eyali alinde obukadde 20 atandike ennyumba abadde na 2 n'agitandika era etambula. Kankujjikuze nti enkola ey'okusima biseptic tanka bino n'osima ku septic tanka futi 8 ku 8 simanya 10 ku mmeka byaggwawo. Aba Siro biodigester septic tank Siro biodigester septic tank benesiga ate lero ngenda bawe ekyama bakusimira septic tank mu kantu akafunda bwe kati bwe bamala okusima septic tank mu kantu akafunda futi nga 3 awo ne bagikuzimbira neggwa ne bagiconnectinga neggwa ne babikawo ne wamera n'omuddo nga musobola notambulirawo n'okusaawa ekitooke. Sibye bino nti tolinnya ku septic tank ojja ggwayo byakoma ku sente ntono ate nga septic tank yaabwe bino biseptic tank ebinene buli luvannyuma lw'emyezi nga 6 oyina kinuunamu eyaabwe tejjula. Bwe bagisima ne bagikuzimbira mirembe na nnaku ejja kusangawo n'abazzukulu. Ab'amasomero ne banga oyina abaana mutwalo mulamba bakusimira septic tank etagenda kujjula eya Siro biodigester septic tank. Kobere wa hoteli, kobere wa kinga muyina kampuni nga mubeerawo abantu bangi bakusimira septic tank etagenda kujjula eyo expense n'ogyesonyiwa. Ogenda kubafuna obakubira essimu bagamba nti nabadde ku Musunsuzi ne baŋŋamba nti munsobola okunsimira septic tank etajjula ate ekyama bampadde offer y'abantu 15 nga bw'obakubira essimu olunaku olw'enkya ku Lwokusatu bagenda kusalirako ebitundu 3 ku buli 100.
septic tanka bagikusalireko ebitundu 3 ku buli 100 bagikuzimbire ku bitundu 7 ku buli 100 bakubiro babuze nti mulamula sente mmeka era muzimbira sente mmeka bajja kubulira nti mwami Lugonvu yatugambye mutusalirako 30% ku lwa tiimu Omusunsuzi njagala abantu abakulaakulanye esimu zaabwe kanzikuwe abasiro biodigester septic tanka 0702 13 29 86 0702 13 29 86 endala ya 0755 74 24 25 lwaki nkuwa bino nze nakowa abantu abamalamu abantu essuubi buli kaseera n'okwekubagiza tulina okuzimba mu lockdown eno bakubire obagambye nti nga bikyaliwo mujje munzimbire nga ndabanga nange wendi okusinga bye badde osanga nga biwedde bakusimire septic tanka mu lunaku lumu bagikuzimbire eyasiro biodigester tegenda kujjula bakubire basangibwa wali ebulenga nakuwadde kumpi ne police ku lw'essentema bajja kubanga bakuyamba ate okuza ku mutindo bagambye nti Lugonvu yaŋŋambye nti bwe tukuba olunaku olwaliro ku lwokusatu mutusalirako 30% era bajja kugamba nti Lugonvu yagambye nti katujje tukubere ewantuwo tukuzimbire ku 70% 30% esaliddwako mwandibadde mu kikubiro obugalo nabagambye mugenda okufuna mu Musunsuzi nga tukyali mu mbeera ey'okwewunanya ne bannayuganda amazima nga bagamba nti bali so disappointed amaanyi gaabaweddemu essuubi lyabaweddemu buli omu ali mu kwewunanya sooka otuwe ebigambo by'omusumba Aloysius Bugingo what should be done mu kaseera kano ye lwaki ekoligo lino lirekeddwawo to this extent wandibaawe ekkobaana eri ly'emabega sooka otuwe okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuwunaku olw'eggulo bangi ku bannayuganda babadde bakwesonga nga mbaga nga bakwinamu essuubi lingi nti oboolyawo kunaabasangula amaziga n'okubajja ennaku ebali mu mitima gyabwe eno embeera egasse omwavu n'omugagga nti abagagga bonna bonna bw'ogenda ku Nakivubo eno ku William wali waggulu ku beni kiwanuka abatunda plastic ebintu babijjeeyo babitadde mu mamotoka omukulembeze w'eggwanga yabulayo okwasa ekyama nti mutule ku mmeeza emu muteese naye waaba tavuddeeyo ebyo ebisimbe bye mulaba si by'abasajja abo mu kwogera okw'omukulu byonna ebyabadde bisuubirwa okuggulwawo omulizi yakeedi amasinzizo abazi boodabooda zisaaluuni ebisawe eby'ennyonyi n'ebirala mpawo kyaggudwa kyokka n'atalaga muggalo guli gwako dde KCCA, Minister of Health and Minister of Trade should also review and enhance prevention compliance within the open shopping centers, particularly Kikuubo and other downtown centers. olwaliro omusumba w'ekkanisa House of Prayer Ministries International Aloysius Bugingo ategeezezza nti wandibaawe ekkobaane eggenderere eri abo abayamba ku mukulu naddala ng'eggwanga ligina mu kalwa ka 2021 nzikiriza ng'omusajja wa Katonda nti pulezidenti mu bwangu obw'ekitalo agenda kudda okwogera njagala n'abawuliriza on his behalf oba ye yennyini nga chance enkute ng'awuliriza akitegeere nti amanyiddwa ng'omwagazi w'abantu amanyiddwa ng'omwagazi w'abantu ba bulijjo mwene embeera komawo oyogere eddoboozi lya taata eddoboozi lya jjajja in other words akubalira akuttira akalulu ate gwe saagala okole ng'okolerera akalulu kubanga okuva edda n'okuwayo obulamu bw'omu nsiko wali okolerera bulamu bw'abantu okolerera ggwanga naye omuntu bw'akuwa amagezi agakusuuza popular vote aba akukoze bubi nkiddamu ng'omubulizi w'enjiri awulirira his excellence oba yeewulirira omuntu bw'akuwa amagezi agakusuuza popular vote aba akukoze bubi omusumba Aloysius Bugingo agambye nti abantu abali mu maziga omuli abakyala abakolanga mu butale abazi saloon ne bannayuganda abakyagaliddwa nga kino singa tekitunulwamu kyongera kusiga bukyayi mu bannayuganda eri omukulembeze agamba nti amasinzizo bwe gaba nga gakyaggaddwa abantu waakiri banaasabira ewaka ku zi rediyo ne zi TV wabula abantu abafiira enjala mu mayumba balina okulowoozebwako ne bwe musanga olwaleero his excellence simugamba nti nzigulirawo ekkanisa mugamba taata
abakazi bano bafuuka ba maama ate be bataata. Omukazi wa saluuni n'obwana bwe eyewola obusente akolera mu arcade atambulira ku byole n'agumira empewo n'abeera ku migugu n'agenda mu butale bunnaluba bwe obw'emibuulo. Good enough, His Excellency is informed of almost all the informal sector. He's informed. Benyumiriza ne bwadde bali omwami we ne bwabeerawo opposition naye amulaga nti opposition naye mu kulonda agamba wange Museveni eyanzija mu kiyungu abaana bonna abaweebwa skills baweebwa kukola saluuni keeke biki bwe bityo. That is the popular vote that I'm talking about. Somebody should not allow His Excellency to lose the popular vote. Bannasayansi Pulezidenti bawaana enkya n'eggulo Omusumba Bujingo alabudde nti bandibanga bamunnyeka mu ddubi kubanga bo tebalowoleza muntu wa wansi oluusi agisiiba n'asula. Kati mu kaseera kano abantu okuvunaanibwa nti bascientists bagambye bali tebaba na rekodi profile yaabwe terabika. Ani yagamba nti bw'oba oyingira mu mmoolo omala kuwandiisa mannya ne gy'ova? Kweri bascientists bagenda kulimba President paka ku ddaala eryogamba nti buli ayingira ekibuga kuwero kambu kwennyini woolekwango ligestalize so that basobola okutracinga. Agambye nti omukulembeze eggwanga yalirese mu bbanga olw'obutalambika ddi ebiragiro bino lwe bigenda okuggwako n'asaba adde ajje bannayuganda mu kkuba ery'obutamanya n'okubuzaabuzibwa. N'okusooka kwa byonna bwe yabadde agamba nti oba churches oba amasomero babiki ku luno tebiriko ndi 14 days oba 21 days. At least come back and clarify. Abantu abalindirira abanaku abalinda balinde ennaku mmeka? Mwami Doni Wanyama munnamawulire wa President naawe awulira mutugambire abantu bulijjo balindanga bali ku countdown. Yatugamba 14 fe abakola kino, yatugamba 21 fe abakola kino, yatugamba 3 fe abakola kiri. Okay, kati tulinda mmeka? Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagenze okwogera olunaku lw'eggulo nga byayongezaayo ku kafiyo n'omuggalo ku birala. Abantu beggula dda batambula kyere mu budde obw'ekiro, bodaboda ziteka abasaabaze, saluuni zikola nga n'abazaakeedi batundira mu mmotoka ku luwaleero bw'otuuka mu Kampala wajjudde olw'abantu okunyigirizibwa embeera ne beekyawa. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ku lwa Salt TV Omunyo. Ndowooza bwe mpulidde n'okulaba ebintu ebyo ne binzijukiza kitange Busubi Kyamaganda gye nakulira nti ebintu ebisinga bino mbyogera abantu ne bambuuza nti Lugonvu wasoma nnyo. In fact njagala kibagamba nti mu bulamu bw'ensi bw'obanga olowooza nti okusoma kugenda okuwa amagezi olimba, okusoma kujja kuwa knowledge naye tekujja kuwa wisdom. Amagezi gabeera mazaale era amagezi gava eri Katonda n'ebyo by'oyiseemu. Nti okumanya ensi bw'etambula tekikwetaagisa kumala kugenda mu ssomero. Era nze sijja kugamba nti okubeera presenter ku Salt TV kubanga nasoma mass communication ne journalism era sigamba nti byebyo lwaki nabisoma. Singa bwe kyali ng'asomye ennyo yafuuka omukozi omulungi, singa baprofesa be bapresenter abalungi. Simanyi oba ontegedde, sivumirira kusoma naye ngezaako kuzzaamu manyi nti wooli wasobola okukumala singa omanya kye weetaaga. Bwe nali ewaffe Busubi Kyamaganda mu kyalo mu Lwengo, kitange bwe yagulanga ennyama omugezi yafa 1995. Nali nkyali baby by then, naye nga bw'agula ennyama agamba abaana bawe balye. Nalwawo kitegeera ne bwe yagulanga kiro ng'akwata n'akuwa n'olya n'amala n'akuddiza. N'olya ennyama n'owulira ng'ekkeese. Yagendanga mu katale ekyekula oba ekyawagoonya n'aleeta ebyennyanja zisse mutundu ziffire n'aleetanaga abafumbire balye. N'olemwa n'okulya emmere kubanga amatooke mubadde mugalya ne mulya ne mubwegera. Kino nakizuula luvannyuma. Gy'okoma okulumya omwana enjala ng'emmere agiraba ogimukwese agibba. Abaana abangi ababba ennyama tebandibadde babbi, ekibabbisa ennyama kubanga babeera tebabawadde ennyama. Twatuuka nga tolina nakikululunkanya nze kati sikyayagala nnyama. Enva zange entula, katunkuma,
mukene ne bi greens sagala nyama sagala binyanja bya masavu binkuba mangu ndi akafika munenkowa kyekya nemesa buno obuntu bwa okubulya abatali bayisiramu kyekyabunemya nti bwa masavu naye singa tebagimpa wali mu buto n'enjirya n'enkoowa n'enjikuta oba oliyawo nandibadde nkyalulunkana. Kiringa okusanga omusajja w'emyaka 5 myaka 6 ng'ali mu kirabu kitegeeza nti yamyesinga emyaka gye egimu egy'ekivubuka. Nze kati abayimbi tebakyenneemazaamu nalabanga bawalukaga bakafeero babasudde nga nkyali bebi nembalaba nembanyumirwa nendaba byendabye kati mbitwala ng'ebyabulijjo kubanga abayimbi bakati tebakyanyumanga badda abakimanyi mukimanyi. Kakati kino kitegeeza ki nti abantu bano gye bakomye okuba mu makye balengerako bo bakyewadde naye okwewa ebiseera ebisinga kibeera kibi. Omwana bw'omumma ennyama n'agyewa agirya n'emutuga n'omutwala mu ddwaliro ng'eddooko lirizimbye oyina kumuwa n'omugamba nti bw'oba olya toswankula bw'oba olya toliisa gwa kkono liisa gwa ddyo bw'oba olya tosimba lukono. Ebiseera ebisinga tetwetaaga kubeera nga tudinaayingibwa opportunities twetaaga tulungamya nti opportunities ezituweereddwa tuzikozesezza tutya. Am I clear? Nti gyokoma okudinayinga omuntu opportunity nga yeetaaga opportunity time will come nga yeetaaga that opportunity ajja gyegabira. Challenge ebamu nti mu kwegabira opportunity abasinga bagyegabira bubi ne bamaliriza ng'ebatuze ng'ebasse be babaana bawulira nti yabadde bamugano gende bweru abuuka kikomera yabadde akibuuka n'agwa ku ssennyenge. Omwana bosi yabadde abuuka ekikomera ne bamukuba amasasi. Lwaki tewakkiriza agende out? I cannot deny my shad. Ogende ebweru nga mbwide nti ngenze ne bano genda okyalira abantu bo okomewo nkubuuza ovuddewa naye gy'okoma okumma omwana atukanaga nti kyebaŋŋana wabweru eyo waliyo ki. Kaakati kyekino embeera eriwo bannayuganda be baagaana okuvuga booda bali muzivuga kyera enno era mbaloopera nti bali muzivuga sibaloopera nti mubakwate wabula mbalaga obwetaavu bw'abantu bano nga bavudde mu kubanga booda bazivuga. Bannayuganda be baagaana akeedi emaali bagifulumya bagitundira wabweru wa akeedi ate mu mujjuzo bweguti. Bannayuganda be baagaana saaluuni musooke mutunulira abakulu ababeera batudde n'omukulu awo obuviiri bubeera bushanana buti enviiri zaabwe zibeera nsale basalirawa. Bannayuganda be baagaana okubanga bagenda mu butale abantu bagula engoye empya enkya n'eggulo. Ab'amasimu be baagaana abantu bakwata essimu empya enkya n'eggulo. Kitegeeza ki nti bwe tunakiipingira abantu bano mu kumbeera ey'okwetoolerako nga beetoolera basomola kigenda kuleeta obuzibu obw'omutawaana. Tayagala kitaawe kubanga ennyama yagimumma nga ne bw'agibba tagamba nti njibye neebaza taata agamba ndaba yaginyimye. Kati wandeeka ngange kino ekintu kigenda kuttatta n'erinnya ly'omukulu. In fact njagala okugamba ge mazima nze omanyi saakubirwa bigambo. Abantu 90% eggulo baavudde ku program ey'essaawa n'eddakiika 40 nga buli omu agamba nti amasannyalaze gannumye. What they expected si kye baafunye, si kye baakoze eki, si kye baafunye. Babadde basuubira okutawuluzaako nga beesigama ku mawanga amalala agatawuluzaako ate nga gasinza abalwadde n'abafudde. Y'ensonga lwaki nga ntandika puroguramu y'olwaliro nasoose kukulaga kyati eyimiridde etya amawanga gatambudde gatya n'enkulaga South Africa weeri naye nga beeta. Kino ekintu waliwo ali emabega okuttatta n'ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga oba poor calculation oba butabalirira munnayuganda kubanga bano abantu bannasayansi be boogerako bafuna sente bafuna alawensi ya buli lunaku abo boolaba. Omusawo abadde anjanjaba wa COVID-19 kiyinza omubeerera ekizibu okugamba nti lockdown bagiggyewo kubanga ye buli lunaku afuna emitwalo gy'enaku 8 omusuubira okugyawo lockdown. Bwe banaagijjawo agenda kuba takyazifuna nga bagambye ekirwadde kiweddewo. Oyo musawo olwo atwalira ku musawo. Binyiiza bikambuwaza naye ebiseera ebisinga ekisumbuwa eggwanga n'amakampuni be bakulira amakampuni n'abakulira ebitongole okwagala okubagamba bye baagala okuwulira.
weetaagayo abasajja nga balugonva abagamba bye weetaaga okuwulira ng'oli mu kampuni oba mu organization yonna bye weetaaga okuwulira abasinga bagamba ebyo kubanga tebaagala kunyiza baagala kujjako kyolina mu lukujjukujju naye nga gwe bakufiiriza bwe banaakikumalako nga bamaze okukusuula bano babuukira etokota nga bagenda kwaliko nga gwe bakunyika mu ddubi. Are you getting me? Nti bino ebigambo byenjogera binyiza naye ge mazima kubanga mmanyi omuntu wa Uganda kyayitamu wansi. Bano abagamba nti kino ne kino ne kino bafuna salale monthly salary bafuna allowance owa buli lunaku. Nkugambye omusawo obusawo afuna emitwalo 8 olwo abatwalira ku basawo bafuna sente mmeka. Do you expect omusawo gamba nti COVID-19 bamulangirire nti aweddewo? Ekitegeeza 8 ago kugenda kubanga gukomya okufunibwa. Ne nkubuuza nti wandibawekko baane nga tuvudde ku bano bannayuganda abo wansi ne tuva ne ku bano musumbanga bujingo level yaabwe byeboogerako kubanga yakulaze nti nga tanalwanirira amasinzizo alwaniridde omuntu kubanga amumanyi bakaabirayo ebizibu nze nsiba ndaba ku ofiisi ye line eti they expect him to deserving naye nga naye atudde ati agatuzaako ki amanyi abantu kye bayitamu abamukubira amasimu abamutuukirira lwataliwo ne bagumba n'amala ennaku 2 taliwo ne bagumba paka lwe bennyula olw'okuba bano betuwaana nti bannagundi bagira bali mu bikomere nsi tebalaba. Kaakati mu kuba mu ekyo ng'ovudde ku abo bonna njagala tunuulira abakungu ab'enjawulo abali mu sekita ez'enjawulo biki bye boogera. So compare mboozi ey'abannayuganda reactions zaabwe ku kirwadde ekya COVID-19 n'ebigambo eby'omukulembeze. I was expecting someone mu ggwanga erya Kata naye ndowooza network ebadde mugireti ng'emutaataaganyamu wansi mu control kubanga bamumpisizaamu nayagadde omuleeta mu audio naye nandi munyumiddwa nnyo ng'ali mu video. So compare emboozi eraga bannayuganda abakungu ab'enjawulo biki bye babadde basuubira eggulu na biki bye baafunye. Mujjaga nti lugonvu kajjajjata lugonvu ayogera bwogezi oyo munnamawulire sooka otuwa abakungu abalala. Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka boogedde ku kwogera kwa President okwasembyeyo ne bagamba nti embeera eri mu ggwanga yandibadde aleka abantu ne bakola omuli n'amasinzizo okuggulwawo. Minisita w'amawulire mu Bwakabaka Noah Kiyimba agamba nti abantu babadde basuubira ebintu bingi kyokka buli kimu President yakyesigamiza ku saayansi. President wabadde tusuubira ebintu bingi naye yeesigamye ku saayansi. Kakati ekizibu kya saayansi ye science kyagamba ebiseera ebisinga kye kibeera ekituufu. Ayogedde ne ku kabaate akali mu kikuubo n'agamba nti kufa kwokka abantu kwe balimu. Naddala baganda baffe abali mu kikuubo kubanga kakati we basinze wosinga okulaba akabaata ak'amaanyi nti tibafuddeeyo nnyo goberera ennakasero mpitayo eri n'olaba nga bafuba nnyo okulaba buli ajja n'onaaba mu ngalo n'okola ki naye ate bannaffe bano ab'omu kikubo tebakifuddeeko nnyo. N'olwekyo tubasaba bafube nnyo okulaba nti ebiragiro bino biteekebwa mu nkola newankubadde ssente tuzaagala n'ate n'obulamu kikulu nnyo. Minisita era asiimye omusumba Luizias Bujingo olw'okuwabula gavumenti mu kiseera kino eky'omuggalo naddala ku nsonga ezikwata ku kuggulawo amasinzizo. Twebaza nnyo abakulembeze b'eddiini abagenze maaso omusumba Bujingo okulaba nti baluŋŋamya endiga mu ngeri ez'enjawulo ewaawo waliwo okusoomoozebwa naye tusaba gavumenti kyaki zino zitunulwemu mpola mpola nga twongera okwekuuma ekirwadde kino. Sipiika w'olukiiko lwa Buganda Patrick Mugumbule agambye nti babadde basuubira okutaawuluza ebintu bingi naye si bwe gwabadde. Nkogerako nti yayongedde kukakasa bintu okujjako ensonga endala emu gye yayongeddemu y'abantu kubeera bana mu mmotoka zino ezaffe ezabuyonjo. Ebirala byonna byasigadde nga bwe biri. Minisita Kiwalabye Male ow'obuwangwa n'ennono agamba nti mpaawo kintu kyonna kwogera kwa President kye kwakyusizza okujjako okwongera omuntu omu mu mmotoka ezabuyonjo. Tekwina kye kwakyusiza kiri awo okujjako nga bw'onooyitirira abantu mu lutabaalo. Tekwina kye mpozi nawulidde mu mmotoka mwe bayongedde omuntu omu. Si ebirala tukyalinze naye nga kwadde kuddamu kukubiriza abantu kwetangira bulwadde buno. Ye minisita wa Kabaka ow'ettaka Mariam Mayanja agamba nti omukulembeze w'eggwanga yamukubye wala nnyo mu kwogera kwe kubanga bingi bye babadde basuubira naye empaawo kye yakoonyeeko okujjako okubiriza abantu okwetangira ekirwadde. Okwogera kwa President sina nnyo kye nkwogerako kubanga
twabadde tukusuubiramu bingi oba okukyusaamuuko n'okutwalira wamu alinga ataakyusizaamu yayongedde okunywereza ddala ng'alinga agamba tugende nga tumanyiira embeera. Minisita w'ebyensimbi Martin Wagwansibirwa ye agamba nti alinda ennaku 30 eziddako alabe ky'anaayogera kyokka nti bw'ataayogedde ku kyakugulawo masomero n'amasinzizo yeebibye n'okutegeera kwe awo we byakomye. Twali tusuubira oba oli amasomero n'amasinzizo ganaateebwa naye yagambye nti abakugu ab'ebyobulamu ab'ebya sayansi bamugambye agira akwatirirako katulindeko ennaku 3 tulabe ate ekiddako. Amyuka sipiika w'olukiiko lwa Buganda Ahmed Rassa agamba nti essuubi lye lyonna mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga kwabadde ku kyakugulawo masomero kyokka bw'ataakikonyeeko wamma ne yennyamira bya nsusso. Nasubiddwamu nga nze munnabyanjigiriza nabadde nninza okuwulirayo ekigambo kyayogera ku byenjigiriza ne saakiwulidde kubanga kyasigadde nga tekyabadde teyakinnyonnyodde bulungi bwe yagambye nti abalina amasomero aga private schools mujja kulaba nga tugenda ne muleeta kati kikyabadde kiriya bulungi. Tusaba atuddemu alambulule kubanga buli muntu alina abaana baba akula do bakola kina ate abazzukulu we bali mu nju. Ye Kaggo nga yatwala essaza lya Kyaddondo omuli Kampala omukyala Agnes Nakibirige Sempa agamba nti ng'oggyeko okutoowoloza ku bantu abalina okubeera mu mmotoka za buyonjo asaba nti amasomero nago gasaanidde okusumululwa kubanga kye baliko si kyangu. Batewuluzaamu nze ndowooza nti batewuluzaamu kimu kya kwongera muntu omu mu motoka eziri private ndowooza ebirala bikyali kumpi nga bwe biri naye tulinako essuubi ndowooza waliwo ekiraga nti amasomero waakiri banaatera okugaggula ekyo bwe kinaaba kituukiridde tunaaba tuwonya kubanga n'amasinzizo. Bya Robert Mutebi webale Robert Mutebi nga mukyalowooza nti Lugonva ebigambo byayogera bye bibye ekinjogeza ebigambo bino nti ndi wansi mu bantu manyi abantu kye balowooza n'abantu kye bawulira kigenda kukubeerera kizibu nnyo okumatiza munnayuganda nti tuli mu lockdown. Kizibu nnyo okumatiza munnayuganda nti bodaboda zaawerebwa naye ekireeta bannayuganda ku makubo ne ku nguudo ne baddamu okuvuga abantu nga tebafuddeyo ani mulwadde ani atali mulwadde y'enjala ebattira mu nnyumba nga tuli mu kusoomozebwa okw'emmere eyalemu okugabwa ey'akawunga mu disitulikiti waakiri ebbiri okuli Kampala ne Wakiso. Kigenda kukubeerera kizibu nnyo okumatiza omuntu nti nkwongedde omwezi omulala mulamba oba emyezi 2 ate challenge yabaddewo nti kino kyazze omukulu n'amaliriza okwogera nga tewali amanyi nti byamaze okwogera bigenda kuggwawo ddi kubanga ku mulundi guno tebaatulaze nti kino tukiwadde paka wano kino tukiwadde paka wano kino tukiwadde paka wano bagize bugizi tubongeddeyo mu consulting egundi tubongeddeyo mukolebwe muti tubongeddeyo munnayuganda n'agamba nti batuwongeddeyo paka ddi naye nga singa oba ojjukidde bulungi ab'obutale omuli n'ab'omubuulo baabagamba nti mmwe mulinde vaccine emala okulabika vaccine etamanyiddwa enaalabika ddi ababodaboda singa mujjukira mu kwogera kuli baabagamba mulinde ekirwadde kiggweewo. Mpulirizibwa bulungi baabagamba mulinde ekirwadde kiggweewo tulowooze ku biddako. Muntu ayinza okugamba nti Uganda oba tuli waggulu nnyo era nze nnumwa nnyo abantu abakyatiisatiisa bannayuganda ndowooza ab'ebyokwerinda bandibadde bakola ku bantu bano okubalaga nti Uganda eri bubi nnyo Uganda ekirwadde kijijjo byanga tuli mu 7 nga South Africa eri mu 10 nga tuli mu 7 n'ogamba nti ekirwadde kijijjo bya Uganda bano abantu be batemu abatimalamu abantu essuubi nabagamba gye buvuddeko nti amawanga agasinga agali emabega w'okukola eddagala erinagema gamanya nti COVID-19 yandifuuka endwadde ey'olubeerera ne gatandika mpola mpola okuyigiriza abantu baago butya bwe basobola okuwangaalira mu nsi eya COVID-19. Nabadde nsuubira Ismail Yegumba okuva mu ggwanga erya Kata abadde ku line naye ng'ekifaananyi kye tikirikiriya nga bwe kijja eddoboozi ne libula ate eddoboozi bwe lijja ekifaananyi ne kibula. Mubasuubiza olunaku olw'enkya nja mugezaako kyonna ekisoboka bwe kinaagaana Ismail Yegumba okuva mu ggwanga erya Kata nja mufuna ku line
eya audio tumukubire bukubizi simu atubuulire mu ggwanga erya Qatar abataggalawo kiri awo basobodde batya okuwangaalirayo emirimu babadde affected kyenkana ki gavumenti ya Qatar ekoze etya okubanga abantu baye bakuumira mu nsi kubanga bw'otunuulira Qatar yeetooloddwa mazzi kiringa kizinga baaleka ebisawe nga bireeta emmere ne baleka abantu abava mu mawanga amalala nga bakyayingira mu ggwanga erya Qatar abantu baabwe naye nga bwojja bakusookeza mu kalantini w'ennaku 14 kaakati bagguliddewo n'abantu abava mu mawanga amalala ag'ebweru era bajja ebisaawe byazzemu okubanga bikola mu ggwanga erya Qatar ng'ovudde ku ekyo baleeta application ebeera mu simu nga buli wootuuka mu kifo ekinene omala kunyiga app ne bakulaba oyimiridde otya obulamu bwo ne bakukkiriza okgenda ndowooza mu kaseera kano nga tukyatunuulira okugula radios ne TV ku byalo nga ne masiki zikyagaanye nga n'emmere yagaanira mu Kampala twandibadde tutunuulira butya bwe tuyigiriza abantu baffe nti osobola okubeerawo n'endwadde ya ssenyiga nti osobola okubeerawo n'endwadde ya siriimu nti osobola okubeerawo ne typhoid naye obeerawo naye otya ne tuyiga ebyo nti buli woogenda make sure nti abantu abakuliranye balwadde naaba mu ngalo tomukwata yambala masiki ng'oli mu lujjudde abantu bajja bikola naye olw'okuba nti tetubawadde mwagaanyi ogwo tubalese beetegeerere kati beetegeerera ne beetegeerera wabweru w'okwetegeerera n'akulaga nti avuga omuntu tafuddeeyo n'akulaga nti omuntu ayingira nga bw'alabye kubanga abeera mu waasiwaasi tebakusanga talina nakadde kamugamba nti yambala masiki ng'oyingira lwaki naye atyaga nti ate bwe namugamba okwambala masiki nga tagiina ate ako akasente kanfe kubanga bali mu mbeera yakuvuba kyekyennyanja kiri kye nagambye oba ekifi ky'ennyama nti omwana bw'omumma ennyama n'alya nakkuta n'abunduguza ajebbira naye bw'ajebbira either akwata bubi mu nva ne zigaga zonna ne muzifiirwa kati kyeyinza okulabawo enva bayinza okuba nga bazikwata mu bubi zonna zigaga ziyinza okugaga mu kirowoozeeko oba si ekyo omwana ono ayinza okuliisa amaddu baleme mumusanga ekifi n'akubayo kiramba n'atagaaya awulira taatajja n'akimira bw'akimira ne kimulakira n'omaliriza ng'omutute mu ddwaliro ng'eddooko lirizimbye kubanga amumye ey'emirembe ate nga badde osobola omuwa ey'emirembe n'omuga nti lya mpola mpola nekiri kikyo naye fuba okulaba ng'obuswera obugoba fuba okulaba ng'omala okunaaba mu ngalo ffe batukimisanga amazzi nga tulegedde nti ennyama eri ku kyoto ne mukima epipa nejjula naye ng'okimanyi nti ngenda kuddayo njirye kakati yembeere nti bannayuganda basobola okutuukiriza ebiragiro byonna ebibateereddwako singa babagamba nti ow'omulimu guno goberera kino bajja bigoberera ng'aba supermarket bwe bagoberedde ng'ab'obutale bwe bagoberera ne bano ab'emirimu emirala bajja kugoberera ebintu bitambule bulungi. I think Uganda tukyalina obusobozi bwonna obwetaagisa n'obutusobozesa okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 nga tutiri munda ate nga tukola emirimu gyaffe. Mulaba mutya? Nsuubira nti Uganda amasinzo gasobola okuggulwawo, akedi zisobola okuggulwawo, bodaboda basobola okubalungamya nti buli omu alina okuba ne masiki, buli omu alina okuba ne element eyiye, abantu basobola okwegulira bwe element nga tegedde bwe kirina okubeera. Ne babwegulira kubanga bodaboda bazeetaaga. Amasinzo gasobola okuggulwawo n'emirimu emirala gisobola okuggulwawo ng'obalungamiza nti bwe mutula bwe muti ne mutula bwe muti ne mukola bwe muti naawe n'okola bw'oti ekirwadde kijja kuvaawo. Buli omu afuuka embega wa munne. Bw'otafuuka mbega wa munno yagenda okukulwaza. Bw'olaba nga mulimu akedi ng'oli ayingiza okusatu nti ogenda tulwaza gwe fuluma temulaba nga kisoboka. Nze Sentongo Frederick Lugonvu osobola okungoberera ku Facebook page yange eya Sentongo Frederick Lugonvu girayikinga egifollowing ojja kuba ng'oyongera tubaye twongere okuwaya ku nsonga ez'enjawulo ate nga ne YouTube mwongere okusubscribinga mikwano eya naawe osobola yugi. Lwaki neeyongerayo ebigambo ebisinga mbyogedde era nga bakulu babitegedde wadde nga abamu banyiivu kubanga baagala nnyo okuwulira ebyo bye baagala okuwulira. Kyokka Lugonvu yakuzibwa bubi tabuulira bantu bye baagala kuwulira kubanga taliiwo nga ddiikuula. Abuulira abantu bye beetaaga kuwulira, what they need not what they want. Kubanga ndiwo kulaba nga buli munnayuganda tanyigirizibwa nga kino kiro kitunulira nga sinnasiibula nti kino ekintu
tosuubira nti waliwo ow'akatale, tosuubira nti waliwo ow'akeedi, tosuubira nti waliwo owa bodaboda yasigadde nga musanyufu. Naye obunyiivu bwabwe babulinza kalulu aka 2021. Mugenda banyigulula ddi nga tugenda mu kulonda. Si mwabeereetera okusoomoozebwa ekiro ekirungi.